of Christ's spiritual body, which is the church. Buli lwe tukigaba nakirongera okunyweza okwagala kwaffe n'obumu mu Kristo Yesu. Praise the Lord. Amen. Kinywereza ddala. It confirms. Kitegeeza nti we are one church. Kitegeeza nti tuli kanisa emu. Ekkanisa ey'omwoyo tuli kanisa emu. We are one. Twazimbibwa ku Yesu Kristo. We are built on Jesus Christ. So kikulu nnyo okubeera nga tweyongera okubeera nga tusembera. So it is very important for us to continue communing. Kyova olaba Yesu yayogera n'agamba bw'ati. That is why Jesus said, abantu basobola okwerabira that people can forget nti nno nasasula omutaano. that I paid the price. Basobola okwerabira omubiri They gwange. can forget my body. Basobola okwerabira omusaayi They gwange. can forget my blood. N'agamba nti mukikolenga bulijjo. And he said, do it always, Abantu babeere nga bajjukira. so that people will remember Bategeere nti si lwa maanyi, that not by power, si lwa bulungi, not by good, naye bategeere amaanyi ag'omusaayi. but to understand the power of blood, Bategeere amaanyi ag'omusalaba. to understand the power of the cross, Bategeere ekisa to understand the grace Kristo gye yatulaga. that Christ showed us, Bategeere to okugumiikiriza understand the faithfulness Kristo kwe yayitamu that Christ went for okununula gwe nange. to redeem you and me. Yesu yebazibwe. Praise the Lord. Okumanya ng'ekintu kino kikulu nnyo. This thing is very important. Yesu n'agamba mukikolenga. Jesus said, do it always. Now the purpose of this of the Lord's table, Nti ekigendera ky'emmeeza eno entukuvu, we see that there is spiritual edification tulaba nga mulimu n'okuyimusa of the okw'omwoyo Lord's people. okw'abantu ba There is Mukama. also strengthening them. Waliwo n'okuzzibwamu There amaanyi. is also renewing their covenant. Waliwo n'okuzza endagaano There is obuggya also encouraging them. n'okwezzaamu amaanyi. And also spiritually, these Christians are built up. Era n'okuzimbibwa.